Weewaawo pulogulaamu tuba tusome essuula ya 6 egamba nti nze omuwerezaawo omwesigwa ey'akatabo kano aka Pawulo Kirimuttu kawandiikibwa kannyuma Kalinda. Mbeebaza okuba nga mubeerako ku pulogulaamu eno. YouTube tuula tusome subscribinga, ne TikTok tuula tusome followinga, ojje kulaba ate nga obupya bwonna bukusalako bulungi ddala ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Muzzukulu wa Mugema munnakyalo omu bw'ati akwata ssente empya n'enkadde. Mbeerawo nnyo okulaba nga pulogulaamu eno ekutuukako mu butuufu bwayo. Nze omuwerezaawo omwesigwa. Pawulo yakomawo bulungi ku nsi y'aboobwe ng'alina ne diguli ye ku mutwe. Ku kisaawe ky'ennyonyi e London yavaayo mu ttumbi, kyokka ennyonyi yawenyuka emisinde n'ekamala, kubanga obudde bwagenda okunyiimulamu buti nga baatuuse dda Entebbe. Era bwe yawulira ng'ab'omu nnyonyi balanga nti batuuse Entebbe, ate emmeeme yamutyemuukirira. Yajjula ebirowoozo. Muli yali takakasa bulungi nti essimu gye yali akubye ewa kitaawe yagifuna, kubanga eyo ye yali esunya ku beeka nti yali wa kutuuka ku lunaku olwo, oba baagifuna. Kale baani abaali bazze okumulinda? N'omukulu Bazibumbira yalimu? Ate bwe yavaawo n'alowooza ku buwanguzi bwe. Yayagala asale amagezi mpozzi afune engeri gy'anaalaga abantu nti omusomo yagukuba oluku mu mutwe, kyokka nga tayogedde. Yayagala ayambale ekijoowoowo kye ekya diguli ng'afuluma ennyonyi, kyokka ate ekyo ne kimukwasa ensonyi. Yayagala akwate ebbaluwa ye mu ngalo, waakiri bategeerere okwo nti yayita, kyokka nga si bangi abaali bajja okukissaako omwoyo. Era emmeeme yali ekyamulowolereza, ennyonyi n'egwa. Mu kufuluma yasalawo y'aba asembayo, era bwe gwali. Wabula bano abaali bazze ku kisaawe okumulindirira, buli muddugavu eyafulumanga nga bakuba mu ngalo n'okulaya ku buluulu, mpozzi n'okukaliriza nti wuuyo 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 Pawulo. Kyokka buli gwe baakubiranga akaluulu, bwe yasembereranga we bali ne balaba nti si ye Pawulo, olwo ate ne babambira amuli emabega. Bazibumbira ne nnyina wa Pawulo balaba omwana waabwe tebamulabako, ate omwoyo ne gutandika okubaceekeera. Nnyina yali atandise empozzi okujja ebiyengeyenge nga takyatunula n'eri ennyonyi. Yagenda okuwulira ng'abantu basaanukudde bupya. Enduula etawulirwanga nako. Gye yatunula eri ku kisaawe nga ku mulenzi. Kyava abuuka ate naye n'asaanukula enduula enzibu nnyo nti wululululu yooyo ddala. Munnange nga bamaze okulamusa balinnya mu mmotoka ne ziseeyeeyo okutuuka ewa Bazibumbira. Ekyali eyo kyali kinyeenya magi. Ab'ekika bonna baali bakuŋŋaanye era baafumba ne bakamala. Ettooke lulata, emimmonde, omuceere, amayuuni, baafumba balugu, nandigoya, endaggu, omugoyo, nakati, ejjobyo, ebinyeebwa ebirimu akatiko. Entungo leero naamenya ki era naaleka ki? Kale kwegamba baafumba ebirungo byonna, era entujjo kateereka emmese obuwuulu. Waayitawo mbale, Pawulo n'agenda ku kibuga okunoonya emirimu. Mu butuufu waliwo kampuni n'ebitongole bya gavumenti ebiwerako ebyali bimuyise mpozzi okugenda okubiraba amangu nga yaakatuuka. Baasi Pawulo gye yalinda yali yakutuuka awo we yalindira essaawa 2 ez'enkya. Ye Pawulo munnange yatuukawo ng'ebula eddakiika 5 okuwera 2. Era ayambadde essuuti ye eya wuulu nga munda ataddemu basikooti nayo nga ya wuulu. Awo ku sitensani yasangawo abantu bangi era n'abalala abaali bawulidde ku ttutumu lye. Bonna baamwetooloola nga bwe bamubuuza ku bye yalaba e Buzungu. Yagenda okujjukira okutunula ku ssaawa nga ziri mu ssaawa 4, era yali atandise okweraliikirira nti osanga baasi yali emuyiseeko ng'akyali mu yasse badduka emboozi. Wabula Nalwanga yamugumya nti baasi eyo yadde yali ya ssaawa 2 naye bw'eba ng'eyanguye ejja 6. Kale Pawulo yatandika okuggwamu essuubi, era buli ddakiika 5 yakaberanga ku ssaawa ye. Kyokka era Nalwanga yamubbirako nti nno bo bambi ne bwenajja era yali akyayinza n'obutafunamu tikiti
okujjako mpozi ng'asangudde amasanda mu ngalo. Pawulo kino kyamulema okutegeera. Nalwanga yalaba alinga afuuyira endiga omulere, kyeyava amugamba nti ssebo lwakuva Bulaaya, naye okujjako nga kakapalaga kali okakwanga siringi nnamba nga bbaasi tennajja, ettikiti ogifuuye mu ng'ombe. Pawulo yeeyongera okutabitegeera. Okusooka olugendo gye yali alaga lwali lwa siringi emu, ate endala kapalaga gye yali yeetaaga yali yaki. Ate ebyo nga bikyali awo, munnange Pawulo ne kapalaga baali bamanyiganye bulungi. Kapalaga yali tayigangako yadde eya olwo bakondakita yali abubbyewa. Awo nno Pawulo we yawunzikira endowooza ye nti oba byanguzi kale bibasaze, nze nasoma era ebyo ebyenguzi nsobola okubiwona ate n'okubiwonya ensi yange. Kyokka bo abangu yabalaba nga beeyunira kapalaga, ye n'aguguba. Kye yakola bbaasi bwe yajja ne yeesooka ekifo eky'omu maaso, era yali agenda okuyingira. Kapalaga eyali yayingidde edda kwe kumupoggolera nti wattu muva Bulaaya, zino si z'e Bulaaya, wamma Kizito yingira nawe Ssennyikiti. Ate Ssennyikita zeewa? Otyo nawe Luberenga. Mwattu muva Bulaaya nakugambye dda nti sooka owe banno omukisa, lwaki otumalako emirembe ezo si z'empisa? Luberenga oyingidde? Kyagulanyi. Otyo naawe mwogera Luganda yingira. Wamma mukyala Kaleekeezi mukyala Kaleekeezi kwe kuvaayo naye. Yali alowooza nti ye mwogera Luganda yekka. Naye Kapalaga yamulabanga ndabi n'amubwatukira nti ate gwe kamuka Kaleekeezi ajjalejja oleekeeza biki? Teyo gy'ovudde. Olwamala ebyo Kapalaga ng'akoona ku kidde, bbaasi munnange nga yejjawo. Pawulo ne banne yabalekera kire kya nfuufu. Pawulo yalaba bituuse awo, kyava yeegayirira ow'akagaali era ye yamutwala mu kibuga. Bwe yatuuka e Kampala yagenda nga yeeyanjula mangu eri ofiisi yamusuubiza omulimu ng'akyalina Bungereza. Pawulo bwe yatuuka mu ofiisi bamwetaagisa okujjuza ffoomu esaba ekifo ekyo. Bamulagira nti ffoomu ezo ziri mu ofiisi namba 8. Mu namba 8 yasangamu omusajja tuludde ng'asoma amawulire. Bwe yamulaba n'ajja bugalubindi bwe obweru ku maaso, n'amubuuza oba ayinza okumuyamba. Ko Pawulo nti weebale nnyo ssebo, kyokka bantegeezezza nti nnyinza okufuna wano ffoomu ez'emirimu. Awo omusajja mukulu kwe kunyiga ku kade. Amanga ago n'efubutukayo omulenzi embulakalivu era yayambadde essuuti ya kawunda. Musajja mukulu yamutemyako ng'eno bw'amulagira nti oba ffoomu ddi zikyaliyo, omwami oyo muleetereyo 2 wattu. Ko omulenzi nti ezo kasookanga ziggwawo byeyana bisiibo ssebo. Mpozzi omwami oyo alidda ku bbalaza. Olwo nno olunaku lwali Lwakusatu. Omuvubuka ng'amaze okukabatema kwe kubalaga akabina. Ng'amaze okubulirayo ofiisi eyali esigaddewo ofiisa eyali asigaddewo yalaba Pawulo tawuuna, kwe kumugamba nti mpozzi singa otabulayo kacaayi, mu Abazungu ke muyita tiipu, mpozzi omulenzi oyo twandimwegayiridde n'ayongera okukwekula. Pawulo emmeme yatandika okumusinduukirira. Yali ayagala okulaga ofiisa ebimufaamu, naye ate bwe yalaba taasobole kwekaniikirira, kwe kusirika era teyaddiramu ddala, wabula yafuluma bufulumi. Mu mwoyo gwe ndowooza ng'amanyi nti kasita n'ebbalaza mukyo, naye era munnange aba amalako bw'ati olujja lwa ofiisi kwe kusisinkana munne Balamu Kabango. Balamu ne Pawulo baali baasomera mu masomero amato eri nga bakyali bonna, era Balamu yali yeeyongedde nnyo waggulu, kyokka nga ye diguli agifunidde Makerere. Naye yalazze kusaba mulimu, era nga bamaze okugwaŋŋana mu bifuba, Pawulo yamuyitiramu mu byonna. Ko Balamu nti ogira onnindako awo. Balamu nga yeekuba ofiisi okutemya n'okuzibula ng'empapula ze nazo yajja n'ezize era n'eza Pawulo. Pawulo ye yaddamu kukungiriza nti mwana wattu osobodde otya? Ko Balamu nti ono Kampala, wabula nkwagaza siringi 10 zempaddeyo. Tuli mu puroguramu tuula tusome akatabo keeko kennyini aka Pawulo Kirimuttu
oyinza okuba toyagala kukola kintu naye ate embeera neekuwaliriza okukikola. Oyinza okuba toyagala kulya nguzi naye embeera neekuliisa enguzi nga tolina kyakukola. Embeera esobola okuwaliriza okukola ekintu kyotayagala kukola kubanga ate oba olina okubeerawo. Ebituuse ku musajja wa Pawulo, ye agamba tajja kulya nguzi naye ng'ate ensi egenda nabagiridde. Tugenda kukola tutya okulaba nga tutaasa eggwanga lyaffe? Kikyasoboka okuwona enguzi oba enguzi yasensera? Tukkiriziganye bukkiriziganya nayo nti kati yafuuka kitundutundu ku bulamu bwaffe. Teekawo komenti awo tulabe gwe kiki oyogera ku ekyo. Pawulo aganye okulya enguzi naye ate talina kyagenda kufuna kubanga buli ofiisi gy'oyingira eyagalayo akacaayi. Katulabe gye bigenda okuggweera. Kano akatabo kawandiikibwa kannyuma Kalinda, tuli ku ssuula egamba nze omuwerezaawo omwesigwa, ssuula ya 6 ey'akatabo kano. Katulabe gye bigenda ate okuggweera. Balamu yamugamba nti ono Kampala era nkwagaza siringi 10 zempaddeyo. Pawulo kataagaana okukwata ku mpapula, si lwakuba nti teyalina nsimbi ezaali zimusaliddwa, naye ye ng'ebyenguzi tabyagalira ddala. Naye aba akyali mu kutoomerera n'ajjukira nti olunaku olusembayo okuddizayo foomu ezo lwali Lwakutaano. Era ebula lunaku lumu lwokka kwe kukwata mukawaligo n'asowolayo ssente n'azikwanga munne. Bombi ne bayawukana nga buli omu ayagaliza munne omukisa ku interview. Wabula ye musajja wattu Pawulo ne ku interview teyalinnyayo kubanga erinnya lye teryali mu kwaga 10 eddamba agalondebwamu ate okutuuka ku interview. Kyokka manager yamukwatira ekisa. Manager oyo yamukwatirwa nnyo ekisa n'amuwandiikira bw'ati. Yamugamba nti omwami Pawulo, ssebo onsaaliddwa okukutegeeza nti akakiiko akaakwasibwa omulimu gw'okulonda anaatwala ekifo kye wasaba tekaasemba kusabako. Kyokka twebaza okujjumbira kwe wajjumbira. N'amaliriza ng'agamba nti nze omuweerezaawo omwesigwa. Baakigamba dda nti ekigo ekimu, n'olwekyo Pawulo teyaterebuka era yeeyongera okusaba mu bifo ebirala. Mu butuufu yasaba mu bifo ebirala 13 era byonna ng'omuweerezaawo omwesigwa amuddamu n'okusaalirwa obutasobola mpozi kukkiriza kusaba kwe. Mu kiseera kino Pawulo yali atandise okusereba era ng'asotya busotya. Empale zaali zitandise okumusagala era nga n'ebitojji by'essaati bitandise okuguba. Abantu baali batandise okumuyisaamu emimwa nti osanga n'okuyita teyayita. Muwalimu Zaakaliya ye yasinga okusesa abantu ng'agamba nti anti mmwe bamuva Bulaaya temubamanyi. Nze nkubuulire oluusi bayinza n'okuba nga baleetayo omutwe mwereere. Haki ya Mungu, nze nerabirwa ku mutabani wa Haji Nantalaga. Ekiseera kino kyali kyakyeya pereketya mwe baayogerera ebyo. Pawulo olw'okubanga engoye zaali zimusagala yayambalanga n'ateekako n'ekkooti, anti baalugera dda nti nnyonyi ntono. Bw'oba olumanyi lumala eyo, bw'oba tolumanyi nja kulukuddiramu. Nnyonyi ntono kankabalekemu. Nnyonyi ntono olugero olwo luggwayo lutya. Yayambalanga n'ateekako n'ekkooti, anti baalugera dda nti nnyonyi ntono. Kale nno omusajja wattu bwe wamusanganga ng'ayengettanira mu ssuuti ye mu bweteebwe mummululu ne weetamu okugenda e Bulaaya. Essuula wo weekomye ey'omukaaga ey'akatabo kano aka Pawulo Kirimuttu, essuula egamba nti nze omuweerezaawo omwesigwa. Tugiwunzise muzzukulu wa Mugema, munnakyalo akwata sentigani enkadde, omwanjuzi era omuteesiteesi. Tusisinkane mwegenda okuddako egamba nti ofunda n'omuliika. Ssaabasajja Kabaka owa Buganda awangaale.